Bamusiimye nnyo ssebo. Zaani akukyaziza olwaleero. Okulwanirira eddembe ly'obuntu okwefuga kwa Uganda emirembe saka mazima n'obwenkanya yebadde engoma y'omugenzi Kawanga Ssemogerere era omulimu guno yawutandika okuva mu ssomero. Ssemogerere omugezi omwangu ayinza okugamba nti abadde kabonero ka mirembe anti abadde atambulira ku mazima n'obwenkanya era nga talina mwaganya gwa busosoze. Abamu ku bawangadde naye bamwogerako ng'omuntu ow'enjawulo abadde ayanira okumala buli nsonga ng'ayita mu kukkaanya. Olwaleero omuntu atufuddeko sirowooza nti waliwo asobola omuzza okubanga sinnalabayo wa byabufuzi ali mu bukulembeze olwaleero oba ali mu ensa n'abatalina nsa bonna abatayise mikono gya Democratic Party. Ate nga Democratic Party ebbanga erisinga obunene Kawanga Ssemogerere yabadde nnyiniyo. Njagala okutegeeza abasawo ne banyaba batuwuliriza Kawanga Ssemogerere ye muntu yekka gwe tubadde tusigadde okwebuuzaako ku nsonga za demokrasi ow'ekimemette, ku nsonga z'okukyusa obukulembeze nga suyiye musaayi, ku nsonga z'okukyusa z'okulaba nti abantu baddamu ensa. Muzeeyi Henry Bazira Ssewanyana omu ku babadde ku lusegerera omugenzi agamba nti omulimu gw'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebyobufuzi by'eggwanga yabitandika dda nga Uganda tannafuna bwetwaze era buli kimu azza kikolera mu musana. Kubira ddala ng'akyali mu ssomero muvubuka eyo kaleji ye ne bwe yabanga asoma abakulu ng'ababuulira kiki ekimuli ku mutima kyalowooza nti lwa bulungi bwa ggwanga n'abantu. Essomerako ekitovu ekisubi St Mary's e Makerere naye nga ekiseera kyonna kyonna ng'alaga obukulembeze ate obukulembeze obutasosola. Ono atubuulidde nti wakati mu kusoomozebwa okw'amaanyi kweyitamu ku mulembe gwa Milton Obote, Ssemogerere teyava ku mulamwa wadde okwabulira eggwanga era obudde bwonna abadde ku ludda lw'abo abanyigirizibwa n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Okwagala okulwanirira omuntu wa bulijjo n'eddembe lye, okulaba obwenkanya, ebintu ebyo ng'abijjumbira nnyo nnyo nnyo. Era Mukama atuusizza okumuyita ng'ayogera ekintu kimu nti eggwanga lino ddene lyaffe ffenna lya buli omu, teri kusosola muntu yenna. Ssewanyana agamba nti wadde Ssemogerere yabiwa akalulu k'ekinaana tekyamulobera kukola n'oyo era yamunyazeko obuwagizi bwe nga ne mu 1986 yegatta ku Museveni ku lw'obulungi bw'eggwanga. Kyokka kino tekyamulemesa kwawukana ne Museveni ku nsonga ez'essimba ez'okulwanirira enfuga y'amateeka n'enkola y'ebibiina ebyobufuzi ebingi era y'omu ku bakulembera mu ttiimu yawaba omusango guno n'aguwangula. Ye ng'omuntu akkiririza mu mazima n'obwenkanya ate atakkiririza gamba nti violence okwata obukulembeze nga okwata muntu nga bamaze okutubba akalulu. Ssemogerere wadde abadde yawummula ebyobufuzi abadde musaale nnyo mu kulwanirira enfuga ey'amateeka n'enkola za demokrasiya ow'ekimemette era ezeetengeredde nga yagunjawo n'ekisinde kya Unity and Diversity okutereeza ebyasoba. Munnamateeka Sam Moyizi agamba nti omugenzi abadde alina ekinjawulo kyafumba gibadde kigendereddwamu okugatta ebibiina byonna ebyevuganya gavumenti. Nti ye yekka abadde essaawa eno asobola okugatta abantu bonna ab'ebyobufuzi abakulembeze. Twe twogerera nti abadde agezaako okulaba nti nno bwabaawo engeri central government gyesobola okwekomitinga ku pillars zasuubira nti ziri structure mu ggwanga ku byokulonda, ku by'engeri y'amagye genyigirirwa mu byobufuzi, ku ngeri y'obuyinza bwa pulezidenti gy'alowooza nti bubadde bungi n'ensonga eziringa ezo, nti abadde alina ekiwandiiko wakituusizza ye ng'omuyima wa petroni w'ensonga eyo gye twali twasalawo okuyita Unity and Diversity nga tekoma ku bibiina byabufuzi. Abakulembeze b'eddiini bonna babadde bali mu nsonga eno. Traditional leaders babadde mu nsonga eno nga bagimanyi. Okusinziira ku Sam Moyizi, Ssemogerere abadde akola butebalira nga n'olunaku lwe yafudde yabadde alina olukiiko olw'enjawulo ku nsonga z'okutereeza eggwanga n'ebyobufuzi. Lwadde lwakweyambisibwa okutula naye ku ssaawa 10 olwaleero nga twogera ku nsonga zino. Tusetinge ne date y'omukolo nga omuyima wa Unity and Diversity mu January ogutandika ebyo politics agenda mu maaso paka 2026. Kati kikulaga nti abadde
agezaako kusimba musingi ogwa transition kuba yabadde agamba nnyo nti gye tulaga maaso eno tulina okumanaginga transition naye tugimanaginga tuyita mu constitution bwe tuyita mu constitution tubeeko bye tukkiriziganyako ng'eggwanga bwerina okutambula ffenna mu opposition ate tusikirize ne bali kubanga nga tubuulira lunye nti nabo ayogera nabo boogera naye naye nga boogera kimu n'abali mu buyinza abamu nga bagamba twagala mirembe obuyinza ne bwe babukyuse. Ssemogerere era badde amaze okubaga enteekateeka empya eruubirira okugatta ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti ya kuno ku nsonga ez'enkizo n'okulaba engeri entuufu eggwanga lino bwe liyinza okukyusamu obukulembeze nga teriiye musaayi. Abakulembeze bonna b'omanya mu ggwanga lino ab'ebyobufuzi babadde bakiblessinze ng'era ategese omukolo omulala ku Africana mu January okulaba nti kino tukyanjulira eggwanga ekikulaga nti waafiiridde mu myaka gye 9 ate kyalina kyeyagaliza nga ye Dr. Paul Kawanga Ssemogerere afudde akyali ku nsonga erwanira eggwanga lino kuba nti tebenkera kuwadde a peaceful loving Ugandans ye nga kyapreachinga kyokka mirembe nga buli waawulire wayinza okuva omusaayi yageza kuteekawo miwaatwa kuba yabadde agamba ensi weetuuse kaakati ne weeraga yalabayo ekintu ekitali kirungi okuggyako ffenna nga twekubye mu kifuba netulaba nti nno tulowooza ku ggwanga lino erisobola okukyusa ebyobufuzi n'okutambuliza ebyobufuzi nga twali bukuubagano. Robert Mwanje, BBS.